olwaleero abooluganda n'emikwano gy'abadde omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Keneth Kakuru bakunganidde ku kkanisa ya All Saints e Nakasero okusabira omwoyo gwe. Abakungu okuva mu gavumenti okubadde ne yaliko Ssaabaminisita Patrick Amama Mbabazi, minisita w'ensonga z'omunda Meeja General Kahindo Tafiire n'abalala beetabye mu kusaba kuno nga ne Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo naye talutumidde mwana. Bw'abadde abuulira ekigambo kya Katonda, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza abantu bonna okwongera okuvumirira ebikola bya Sodoma byeyongedde nnyo okusensera eggwanga naddala amasomero abaana gye basomera byagamba nti bivoola ennono n'obuwangwa bwa kuno. I want to be in Parliament and see my Anglicans, the members of Parliament, whether they will say yes or no. I want to be there. Because some people may want to eat the money and hide and kill our nation. We shouldn't accept that because this is our country. We need to save our children. Ssaabalabirizi era asabye abantu okwongera okwekebera endwadde ezitali zimu buli kiseera okusobola okumanya we bayimiridde mu mbeera y'obulamu bwabwe, era n'asaba n'abantu abali mu bifo eby'enjawulo okuwummula nga bakyalina amaanyi agakola ebirala. What should we do? Let us be mindful of the judgment day and live a life of integrity. Let us be truthful, because there's a time when all the secrets will be revealed and no one will hide. Let us be truthful. Let us always remember we should really be faithful to God and to one another. Wabula minisita w'ensonga z'omunda nga yakiikiridde gavumenti Meeja General Kahindo Tafiire ategeezezza nti omuntu yenna okuwummula emirimu kiva ku ye ng'omuntu okusalawo. I went to the bush not aware that I would retire. I could have retired there. I am here. My biological passport, when my biological passport catches up with me and I go from active service, I'm going to volunteer reserve and stay at the service of mankind. I'll retire last post. Last post means when I follow. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo ye mu kwogera kwe atendereza obuvumu omulamuzi Keneth Kakuru bw'abadde ayolesa ng'akola omulimu gwe era agamba nti abadde mukwano gwe nnyo ow'amazima era omwerufu. He said, help me with my sister. My sister is called, she's rebuking me. He said, how can you do that to your boss who is your friend? He said, please, you know it is not true. Call her and speak to her. So I spoke to Maria and said, this is not true. Ssaabalamuzi wabula ategeezezza nti ensimbi ezisoba mu bukadde 800 ze basaasaanyiza nga bagezaako okutaasa obulamu bwa mulamuzi Keneth Kakuru kyokka kya nnaku nti Katonda teyasobodde kutaasa mbeera. Some lawyers come to registries and they seek to show judges who should be on panel. They said, Kenneth, sit on this and send me your draft. Namwandu Charity Kakuru anyumiza olugendo lwe batambudde n'ebba olw'emyaka 11 kyokka waafiiridde nga nakawere w'abalongo ba myezi 6. Ours has been a beautiful journey where he would have picked anyone else who was more social and financially established, but he chose me. Omubiri gw'omugenzi gwakutwalibwa e Rushiri mu disitulikiti y'Embalala olunaku lwaleero okwongera okumusabira mu maka ge nga gye gunagibwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 10 azikibwe ku bijja bya bajjajjaabe. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina, Ageesigika.